Laba mukolo ja Dr Halimah Okwanjula nika byonna wamu ebyogeza abantu obwama bannange she made a beautiful bride atenga bamuwadde amahale ga bukadde 8 bweddu byonna binyumo byalabiddeko mbikuletedde maaso awo atenga kwotadde ne Pheobe eyali besti bannange teyalabiseeko olutalo olugenda maaso wakati waabwe lw'amaanyi byonna maaso binyumo byalabiddeko Dr Halimah ayogedde ensonga lwaki atenga byavira ddala ku ashakama olutalo lugendera ddala maaso atenga lunene atenga lw'amaanyi abaali ab'emikwano ababiri essaawa yakakati bayawukana ne ku mikolo gya Dr Halimah Pheobe teyalabiseeko era teyabaddeyo ensonga byonna lwaki kyani kya Pheobe kyani kya Dr Halimah byonna mbikuletedde maaso awo tuula kalira wuliriza watch to the end mukwano togenda kubeera ate nga wejjusa Dr Halimah alutuviiridde ku ntono gye byatandikidde lwaki bayawukana ne Pheobe n'ebirala bingi nnyo mbikuletedde maaso awo naye nga wasuze Twitter gwena omulungi ampuliriza Ocean Media Quality subscribe for more updates, like, share and comment. Tewera below kuninga notification bell obenga notified bilenteka video empya ate nga nyongera okujjukisa nti tukuzuulira omwagalwa gwe nawe naagala okuzuula omwagalwa nga akubuzaabuza tokyamutegeera olowooza oli omukumbe muli bangi mukwano twekwate osobole ate okubeera ng'otegeera ekituufu ove mu bubuze ove mu kubuzaabuzibwa otegeere ekituufu nti omuntu akwagala oba takwagala otegeerewa w'oyimiridde enamba kweri ku screen yo mukwano tu inboxing ate tubeere nga tumukwasaganya ekirala tulina women's day package tulina gwena wena ayagala okusurprising omuzaddewo kumenyize etuuse olunaku lw'abakyala lutuuse twesige tufune ku namba y'essimu gyala ku screen yo ate tukusurprisingire muzaddewo ate nga ne Ramadan package we eri bulungi nnyo mwenna abasiraamu tugenda mwezi gwa kisiibo mwezi ogw'empeera gw'emikisa emyereere twene yandiyagadde okweyolera ku mpeera ng'oyagala kuwayereza abazadde bo oba omuntu yenna Ramadan package munange twesige ate tubeere nga tukusurprisingira oba nga tukudelivaringira package eyo tukola surprise ne delivery ez'enjawulo ate everywhere ate n'ekirala tulina airport pickup tulina services ennungi kuliko free wifi tukukyusiza ssente eza buli currency nga tezitemeddwako nga bazitema ku airport oba ku Western Union munnange twesige twekwase tukutambuze bulungi paka waka yunaina oba olina abantu abakwolekera oba bakukimako munnange twekwate ate tubeere nga tukikwasaganya bulungi kabeeyi kasamusamu kakuteesaako obuteesa ate nga n'ekirala tukulinda kabubeere bwa misana kabubeere bwa kiro ffe tubeerawo osanga twakulindiridde dda munnange twesige tulina services ennungi tusiba n'ebirawo bya ssente kuli money bouquet money tower gift hampers fruit baskets flower bouquet n'ebirala bingi nnyo mukwano twesige enamba kweri ku screen yo tusiba n'ebirabo by'oku mikolo ng'okwanjula okukyala birthdays nika n'ebirala bingi nnyo sobola kubinyonyola kubimalayo enamba yaffe kweri ku screen yawo twesige ate tusobole okubeera nga tukwatagana katuyongereyo obuterevu mikolo gya Dr Halimah ate ngenda basoosiza ku nsonga Dr Halimah ezamujja bulijjo ezimuluma ensonga lwaki bayawukana ne Pheobe ate oluvannyuma weerabireko ebisingawo okumanya abantu nammwe mwekaza okyaleetyewo omuntu n'akutuuza kabalaza anyway kambireke ebintu ebyo omuntu n'omumbuula obuwumbo empumbo z'engoye n'akutuuza kabalaza naye nga naswala mu nsonga eyo nafuuka omusazi w'omugambo maada siriddira omuntu newanangamba gundi simwagala sirisaayo kyange kubanga twageyanga ashakamoyo nga tuli aba ne Pheobe n'atendera nnyo nga wataagala ashakama kaashakama nako nekavaayo nekogera omugambo muyitirivu nze era siddamu kukwatagana na muntu mbu gwe naliko mukwano gwange nandyamu olukwe abaana ne bantaginga ne baŋŋamba jangu wano owuye maada nentuuka nempulira bulungi kaashakama yewera nkolokooto era temujja kundaba naye biki neŋŋamba omwana ono alabika alina obusungu mukwano naswala maada naswala wano wansi w'enjuba nali mukyalo ewa jjajja wange nga ngenza omulaba ono agambye nti Pheobe yeegula akajanja munange simanyi oba beegula naye kireka alina omutima oguli real okitegeera oguli opening nagiba nangenze wemba nkuwana na maada nze that's why
bwe mampala n'omuntu wano you can sense and realize nti ali ono muntu kuba nkubulokingirawo there and then bw'okola vidiyo enjasaamirirako nkubulokinga ne bazzukulu bo ne bakitegeera nti nali sikwagala sikuzaako mukono era omuntu yenna gwe nali mbulokinze wano nze sibulokungulula nkubulokinga siddamu kutunulayo siddamu nakutunula na mu block list era omuna blokinga ndi kukiyayo straight away baali banjasaamirirako nemba blokinga saddamu kutunula period naye maama maada naswala naye omukolo gwali gumpuwa banali mu kyalo eyo nga nina okulambula abazadde bange eyo mu kyalo bajjajja bange n'ogenda ne bakyalira ku ugate nga siina gegerejja era nali nga kantuuke Kampala bano abayayi mbakolera vidiyo nenswala ne bampi nenfuuka omubi mu bano abaana abato benina okubuulirira kubanga nze Ashakama ne Pheobe bano abaana bali myaka 20 mwogu nze ate kati mpuba ngenda weze emyaka 5 benina okubuulirira maada naswala naye bano abaana kantuuke Kampala mbakolera vidiyo teyannemokola teyannemokola vidiyo maada naswala naye maama kyampa ekyokuyiga mukwano gwo bwajja n'akugamba kati nze kankuwulire tikyampa ekyokuyiga mukwano gwo bwajja n'akugamba nti Dr Halimah oyo mulaba simwagala ne bwalinye saagala simwagalira ddala nga gwagayeza you have access to her genda omulope omugambe gundi no yagayita kwagalira ddala naye bino ebyokwesiriza nafuna obuzibu naye Kamanga simuvumangako tanvumangako naye olwokuba nali njagala ki Pheobe nga kikwano kyange nempalanirako Pheobe naswala nenkola ne vidiyo nenkoona Ashakama ne mugamba naye gwe oyinza otya okukola vidiyo nga muno bamuproposinga n'ogamba nti tukkako okolaki okongratulatinga oyinza otya okukola ebintu bwebityo ne mukoona poyinti abayaye ne bandiwa maada naswala bannange bwenno nywa kyayi tekyagenda kuwa bbeeri naye nga siriddira era nze mbalabula bali kuno nga muli bakwano bange mbalabula omuntu yenna omuntu yenna n'amalajja nga tukyagendera ddala mu maaso Dr Halimah yavuddeyo n'ayogerera ddala ebyama si mikolo gya Pheobe si Pheobe bulijjo ebakukuta bulijjo ebageya Ashakama n'ebirala bingi nnyo ogenda kubeera obyewuliriddeko mu maaso awo naye nga kiri mbutuufu bwakyo gwe bw'obeera nga yegwe Dr Halimah weeteeka ebigere bya Dr Halimah gwebeera gwe osalawo ki era okolawo ki naawe obeera mpalanirako eri mukwano gwo oba gwe ebyampalanirako tebikukwatako era businga wali gwe wandigenze wa Ashakama oba tewandigenze nga Dr Halimah bwe yagambye nti at least yandirabudde Pheobe akole bukozi deposit naye Pheobe yatambula butamuzi nga tanyinze ku Dr Halimah nga kyaliwe nge yamuwalanirako nti munnange tugenda wa Ashakama oba biki bantu bagamba Dr Halimah nga ali mukwano mulungi abantu nga babeegombanga naye yabeererawo Pheobe mikolo gye n'ebirala bisobola kubinyonyola bikumalirayo era beera ng'obyerabirako to the end okitegeera neŋŋamba Ashakama olaba ayogedde ensonga eno balabika munnange bafuna obutakkanya kanve ku bantu dakiika 2 nabaddeeyo ng'emikolo gimpuba saafuna budde bubyogerako omukolo gwange gwali gumpuba nga nnogenda mu kyalo nsimbule bantu biki batwalira ebintu abayaye ne bamiitinga ne beewa obugoye nenfuuka omubi nenfuuka omusazi w'omugambo nze yali awolereza Pheobe nti Ashakama amuwalana saafuuka omubi nava ku bantu
navudde ku bantu nze kuolaba navudde ku bantu nendyuka mpalanirako Pheobe olwokuba Ashakama tayagala Pheobe kampalanireko naye Ashakama yabadde talina kye yankola era nga simuwala nabijjawo nti muvume nkole kinengamba naye lwaki Ashakama tayagala Pheobe kitegeera abaye ne bagani bewo obugoye awo wenakoma okutegeera maada wenakoma okutegeera naye nga Pheobe ngamba Ashakama nange simanyi lwakitanjagala naye nze mwagala Ashakama n'awumbulula vidiyo n'agamba nze omuntu gwe nali mbaddeko mukwano gwe n'avaayo mu media nanjogerako ebintu ebyekisiru simwagala sirimwagala ngamba Ashakama yakyawa Pheobe tamwesonyiwe munnange siddako Ashakama like alina obusungu dakiika 2 bewadde obugoye nenfuka omubi bannange naswala olunaku olwo nali mukyalo eyo nga ngezeko wa maijajja okumulambula ngera wotumanya abakazi ab'obuvunaanyizibwa omwana yankubira na simu halo oliwa Ashakama Pheobe yamutwalidde obugoye nakwekiko nagambe kiki kale nafuuka omubi sikyawalanirako omuntu maada kuba Ashakama nali simuwalana bino bya nnyo naye nga mulabulabi engeri gye nali nti Pheobe ye mukwano gwange asinga ku Ashakama omanyi mubeera basatu oba mubeera nga mwena muli ba mikwano naye ng'olinamu munno okitegeera ng'olinamu ate singa kwagala kino ki Pheobe n'ate Pheobe waba yewaane Ashakama kamuleke saaswala bamaada saaswala naswala naye nga Ashakama ko nze sikuyinako obuzibu bwamma Pheobe yanjiwa nafuuka omubi kwolwo nenfuuka asaze omugambo Ashakama yavaayo lwatu n'agamba mu vidiyo nze omuntu nga yagiko mukwano gwange ne bukyekera ku makya nanjogerako ebigambo ebimu mu kamera simwagala sirimwagala temusobola kundamukundaba naye era mwabankakasima ngende mu congratulating sijja neŋamba abantu banyiiga okitegeera abantu banyiiga alabika alina obusungu ku Pheobe alika Pheobe kale yamusobya n'anyiiga ng'omuntu ntagala ezo nga balyaba naye nno okumanya abantu nammwe mwekaza okyala ekyewo omuntu n'akutuuza kabalaza anyway kambireke ebintu ebyo omuntu omumbuulo gumbo empumbo z'engoye n'akutuuza kabalaza naye nga naswala mu nsonga eyo nafuuka omusazi w'omugambo maada siriddira omuntu newanangamba gundi simwagala sirisaayo kyange kubanga twageyanga Ashakama oyo nga tuliyaba ne Pheobe nga watayagala Ashakama nako nekavaayo nekogera omugambo muyitirivu nze era siddamu kukwatagana na muntu mbugwe naliko mukwano gwange nandyamu olukwe abaana ne bantaginga ne baŋŋamba jangu wano owulire maada nentuuka nemuyira bulungi Ashakama yewera nkolokooto era temujja kundaba naye biki neŋŋamba omwana ono alabika alina obusungu mukwano naswala maada naswala wano wansi w'enjuba nali mukyalo eyo wajjajja wange nga ngenza omulaba ono agambye nti Pheobe yeegula akajanja munange simanyi oba beegula naye tereka alina omutima oguli real okitegeera oguli opening nagiba nangenza wemba nkuwala na maada nze that's why bwemba mpala n'omuntu wano you can sense and realize nti ali ono omuntu kuba nkubulokingirawo there and then bw'okola vidiyo enjasamirirako nkubulokinga ne bazzukulu bo ne bakitegeera nti nali sikwagala sikuzaako mukono era omuntu yenna gwe nali mbulokinze wano nze sibulokungulula nkubulokinga siddamu kutunulayo siddamu nakutunula na mu block list
era omuna blocking ndi kucheyo straight away bali banja samirirako nemba blocking sadda mukuto period naye mama mada naswala naye mukolo gwali kumpu wava nali mukyalo eyo nga nina okulambula abazadde bange eyo mukyalo bajjajja bange nogenda nimba kyalira ku Ugate nga sirina gegerejja era nali nga kantuuke Kampala bano abayaye mbakolere video neswala ne bampi nenfuuka omubi mu bana abaana abato benina okubuulirira kubanga nze Ashakama ne Pheobe bana abaana bali myaka 20 mwogo nze ate kati mpuba ngina weze myaka 5 benina okubuulirira mada naswala nenga abana abaana kantuuke Kampala mbakolere video teyannemokola teyannemokola video mada naswala naye mama kyampa ekyokuyiga mukwano gwo wajja n'akugamba kati nze kankubuulire kyampa ekyokuyiga mukwano gwo wajja n'akugamba nti Dr Halimah oyo omulaba simwagala ne bwalinye saagala simwagalira ddala nga gwagayeza you have access to her genda omulope omugambe gundi no yagayita kwagalira ddala naye bino ebyokwesiisa nafuna obuzibu naye Ashakama nga simuvumangako tanvumangako naye olwokuba nali njagala ki Pheobe nga kikwano kyange nempalanirako Pheobe naswala nenkola ne video nenkoona Ashakama nemugamba naye gwe oyinza otya okola video nga muno bamuproposinga nogamba nti tukkako okolaki ocongratulatinga oyinza otya okola ebintu bwebityo nemukoona pointi abayaye ne bangiwa mada naswala bannange gweno nywa kyayi tekyagenda kuwa bbeere naye nga siriddira era mukwano nze mbalabula bali kuno wamuli bakwano bange mbalabula omuntu yenna omuntu yenna n'amalajja n'agamba gundi simwagala nga naccess ye njagenda mulope nti gundi omwesekazako naye gundi yagamba takola ki takwagala nafuka omusazi wa wadi onakula kwegamba nga nyabe nagamba nti beewalana nasala gisale kumbe tebeewalana naye nno kati nno nze kino ze kanti bagambe sisaze kisale omuntu yenna wavangayo nakola video n'agamba nti gundi sikwagala wallahi abatakwagala yadde ogenza omweweseza ebirabo gwolina omutima omulungi oguli open mbugwe siba tokola wallahi abatakwagala next time ngera mumayinira ga business zange abaana abawala nze kabagambe emikwano gy'abawala butwa abawala abasinga emikwano gy'abawala butwa omuntu waki oba n'owulira mu ŋŋambo nti gundi yakwogeddeko nti takwagala wala abatakwagala okitegeera toddamu na kumwesirikizaako mannyo katenzirikire mukyalo nali mukyalo naye katenzirike omuyaya yanko omwana yafiire si mukyalo oliriddawa nga ate tubali tumanyi Pheobe ne Ashakama beewalana ovayo notukakasa nti Pheobe ne Ashakama beewalana beewadde obugoyi nagamba kiki okakasa nti ye Pheobe mukwano gwange naye Pheobe yadde okunteekamu akasimu nti ngenda kulaba Ashakama teyakikola yadokote kubanga singa ntekamu akasimu wallahi nze nani mugaye tokikola muwereze mobile money nene walabirako kubi nze nine ng'obanga toli mukwano gwa friend wange wallahi nkuwalana nze ng'ombo gye nayina nakuva nalabye ebyo neva ku bantu yono nengo wali obaddeko ne mukwano gwo nga mukwano gwo akukubira amasima
akubira amasimu oba olusajja agamba olaba ekyana ekyo kyata biki oba owulira sorry bambi ku mukwano ogamba naye muno n'omukolabo munne nakola bw'ati nze nali simuwalana nti muwalana bino bya nnyo tewamuvumba wamulinako ofisi naye agamba ntayagala Pheobe munnange ate kati Pheobe kyesinga okwagala okitegeera mwana yafuula omusazi wa waadi nenfuuka omubi okuva olwo nava ku bantu temundaba kugenda ku mulimu gwange nemaana enkomawo nenesibira mu nnyumba nendaba TV yake nava ku bantu atako kakuba enkyukwe naye nga bonna nali sibalinaako obuzibu era nakati sibalinaako obuzibu kyekere ku makya nvume Pheobe n'okusirikikola kere ku makya nvume ashakama si wala na muntu naye nakola mpalanirako ekisi mwana yampalanya munne bannange nendowooza banene omuntu gwe mpalanirako munnange omwana yagenda namungoye ekyeka yebadde eyo nebangeya nebagamba okirabye kyatukolera vidiyo mbu twewalana kumbe netwewalana sikyo oh my god anyway thank you for being here obudde bwebwo omwana abadde ayekana ntera okunywa twine gye tugenda ayekana ntera okunywa tugende anatera okunyuka ku mulimu omanyi akola emirimu gya kizungu anyuka mangu abambuuza oba nafudde basafumbidde abeesaayise ku mukolo mmwe mumanyi kitegeera abambuuza oba amasimu nina mangi munkubira wano left right center wafumbiddwa tewatugambye bwadde yagala nkuyite okole ki beesaayise mmwe mumanyi nayiseeko abalina omugaso gyendi kati mulekera okukubira amasimu mubeere bulungi naye nga abakubira amasimu abambuuza about my mikolo simano tulyako emama hale if you know you know if you know you know if you don't know you will never know kitegeera besaayise mwe mumanyi kitegeera mubeere bulungi mwana nina ekikubiddewa nesimu nenyiiga bye So Dr Halimah bw'atyo bw'agambye munyiivu muzibu mukyala alina obusungu okusinziira ku mbeera gye yabeerawo Pheobe omukwano gwe babadde nabo ate oluvannyuma bw'atyo n'amulaga nti afuuse omubi ate omuntu bulijjo gwe bageya oba bulijjo gwe bawalana ababiri era afundikidde agamba nti emikwano gy'abawala mibi emikono gy'abakazi butwa so Rama bw'atyo naye avuddeyo ku nsonga za Dr Halimah kyatamukoze nga tekiriiyo n'amuvuma bingi nnyo era ensonga ogenda kubeera ng'ozuulira bino bina Dr Halimah byatogedde byatamazeyo Rama kyamukoze binyuma obyewuliriddeko era katugende mu maaso weewulirire ono agambye ogwo gwe bayita omukisa bisiraani ebyo bisiraani ate abakazi abasinga kino mukimanyi togendanga mu bufumbo obusooka ne bukulema n'ogenda mu bulala n'oguyita omukisa it is a curse ekyo kikolimo omukisa munaguyita ebikolimo ebikolimo munabiyita omukisa kyolwokuba ofumbiddwa mu bufumbo obusooka mu bakuwasiza embaga ey'okubiri olowooze mbu mukisa oh my god musimanya Dr Halimah alina omukisa ebyo bikolimo buli mwaka n'ofumbirwa myaka 5 oyinamu abasajja 8 omwaka ogumu guguno oyinamu abasajja 4 emyaka egiwedde musajja omu ono wagenda n'ofumbirwa kigozi ono ow'entula netugamba agenda terera ewa kigozi n'omututijjiza wano kamwekiisinga olw'okuba alunza olutulatula ku mimwa mwekiisinza owoomerwa olutula omukuttekutte mu birevu mbandisaamu wange olw'okuba omusajja tannagula mmotoka alina boda n'oddukayo olwo ogenze ewa kityoluwalira naye obaddeyo olw'okuba emmotoka baagiwambye alina obubanja bangi obumutawaanya odduseeyo ogenze oli omusajja olw'okuba alina kavitiizi yali yawasadde abakazi 3 mu bufumbo gw'owookunamwa ate omukyalo omuto asembayo
Goloze wakayira nayo ogenda kulwayo. Halima gwe buli musajja ayina emmotoka ogenda kudduka. Mama ngo yagadde bulala amamotoka. Gwe buli musajja alina emmotoka gy'ogenda okuddukira. Nange Rama wenna agula emmotoka ng'ojja. Oh my God. Wano wadduka ewa Mutyaba. Gwe mukazi ki atasobola kugumiikiriza mbeera? Mukoze edduuka lijjuddemu birabo bya buko. Amasa gonna gajjuddemu birabo bya buko. Kasasiro ajjuddewo ko mabaasa g'abako. Display y'omuceere gwonna birabo byo byambaga. Kwegamba mmwe obwavu we bubaluma nga bakufumbiza. Familia yo ndalamu obwavu we bubaluma edduuka nga ligwa nga bagamba Halima weetegeeyo omulala nga bako baleeta ate nno mwattu ekika kye be ba odalinga ebintu muleete omuceere obusawo bwe buti muleete ekisambi kyente buca z'ennyama zonna ze muyina baganda okuli Kalule Juma era ennyama evanga eno mu buko baleeta bisambi bya nnyama nga ate nno tebakiganya na kutuuka mu nnyumba balala kugabana bakitimbirawo ku buca. Naye Dr Halimah ebyo byokola tebiriyo. Dr Halimah ofumba mu bufumbo muyinza okuyita omukisa bati bisiraani. Teri musajja gw'ogenda kufumbibwa odduke mu bufumbo asigale nga musanyufu. Kitegeeza ogenze n'ebisiraani. Ate making sure nti gy'ova amahale ogalekayo. Making sure nti gy'ova amahale ogalekayo ogazzaayo. Nze amahale ge mmanyi ge waakazzaayo wazzaayo amahale ga kasanvu bitaano ne Qur'ani gye wasaba. Ye musajja yasooka gwe wali oyagala ebituufu. Bano bonna oli balimba. Mwagadde bulala obufumbo bamubusuubulawa. Omwana yakazaala mwezi gumu. Mwana wa mwezi gumu alina n'ekirira kireebeeta magulu. Bamuwooye. N'ekirira kireebeeta mugulu. Omwana w'omusajja ali mwezi gumu. Bamuwooye omulundi ogwokubiri. Kwegamba mwe mwakola kakapito kammwe. Obwavu we bubaluma nga mufumbirwa musajja ku musajja musajja ku musajja musajja ku musajja. Weewa n'amabugo manya amahale. Seba Halima yeewa lwaki oba weewa amahale? Musajja ssente waba tazisobola. Kwata zasobodde zonna. Lwaki oyagala okakase kamera nti gwe amahale bakuwa mangi? Sebo nogolaba yeewa n'amahale. Omusajja yaleese amahale ga $200 n'akubawo akakaddembo kamu 2. Wabula abantu mwekazanga Halima era nze ngenda bagamba weekazanga Dr Halimah. Buli muntu eyekaza nja mugamba weekazanga Dr Halimah. Omusajja aleese $200. Halima yakubyewo akakaddembo amahale ga kamu 2 nti Maria mukasige bamuwadde obukadde 8. And I think Halima you are older than Maria. Oli mukazi mukulu ebintu ebimu bikole ng'omanyi nti emyaka gyo tegibisaana. Okakasaani ate kyo kyekireetera okuteekanga obufumbo mu kamera. Bwe eva n'oteeka omusajja mu kamera n'otulikodingira omusajja social media eriko amaaso amabi. N'oyo muteeke olaba oba anaawangaala. Mutemukimanyi nti omuntu buli wagamba fe obufumbo bwa wano ku TikTok ffe tubusalirawo Allah ng'edduwa gyanukula. Mubeerengako n'emizibu. Emikolo egimu temugiteekanga mu kamera oba manyi ofumbiddwa obufumbo obusooka oba okubiri bukweke. Kuba obusooka buba buganye lwa kiiso ky'abantu. N'obwokubiri obutadde era bujjagana lwa kiiso ky'abantu. N'obwokusatu abantu balina ebiisa ebibi Dr Halimah mwe muli bajjabo. Olowooza mujja walaba nga bakukoze nnika abadde mmakolooza awulira bulungi. Olowooza edduwa zaasaba nnungi. Omusajja asuddewo omukazi. And I think Dr Halimah abasajja boofuna babadde bawasaako. Olwedde babadde n'abakazi. Kati golowooza omukazi ali ebbali bakuwooye otadde buli kimu mu kamera omukazi alina abaana.
tebalina fees tebalina na sukali waka n'ekyokulya bakakabukasi musajja omukazi oyo wanalaba nga alima bamuwadde amahale ga kakadde kamu babukadde bubiri. Will that woman be happy? That is why obufumbo bwammwe busattulukuka. Bwe n'ofumbirwa mu bufumbo n'ogiyita emikisa kumba oli kubisiraani. Abantu bangi abatunuulidde oli mu bufumbo bw'amaziga. Ofumbiddwa mu bufumbo obusooka ate omusajja gw'ofumbiddwa alina abaana alina omukazi. Oluusi omukazi tomanyi byabaawula. Omanyi ffe abasajja tutijja nnyo ne relationship empya ate sireese omwengo n'azadde muzaddezaddemu mukooya abaana agende nabo ng'akuleeta mu maka g'omukazi omukulu eyalimu ebintu bye baakolerera nga bakyali babiri. Bwe ssebo otadde amahale mu kamera otadde buli kimu mu kamera nga onyumye osanga oli n'embaga tebaagimukuba bamuzaalamu ali ku ssomero. And you think it's a blessing. It's not a blessing, it's a curse. Mugenda kulogebwa nga mukyali baana bato. Kati ndowooza obawulira mujja wa Halima yakusasudde. Ebyo bye mugenda olowooza kati ne bwe banaamuloga byebyo kati ndowooza mukira byonalowooza mujja Halima yansasudde njogere ku Halima. Teyansasudde. Kasita okitegedde nti eriyo mujjawe. Kasita ekyo kitegedde nti eriyo mujjawe. Abakyala mufuba olaba mufumbirwa abasajja batalina baana na bakazi. Abakyala mufuba okulaba nga mufumbirwa abasajja batalina baana na bakazi. Obufumbo bubaddemu omukazi bubeeramu ebikolimo n'ebigambo bingi. Omusajja tosobola bbanga wawasa omukazi omuyinamu abaana 5 nga tebalina na sukaali gwe banywa wabasuula ebbali. Wallahi n'owasa omukyala omupya n'omuwa amahale ga bukadde 2 n'omwambaza gomesi ya mitwalo 8 ewaabwe w'omukazi n'otwalayo obusawo bw'omuceere nga 10. Wallahi ng'abaana be wazaala ebbali tebalina kye balya. Olowooza edduwa y'abaana begenda etya mu maaso go? Olowooza ebikolimo by'omukyala abadde mu maka atobye mwobwo obugagga bw'ogendamu n'amaanyi g'ennyumba gye bagenda okuteekamu olowooza edduwa egenda etya eri Allah? Oli maziga ate okugiyita mikisa. Oli maziga g'abantu maanyi ga mukazi yali mu maka n'amaziga g'abaana g'ogiyita mikisa. That is why mutuuka mu bufumbo. Kale n'oba okikoze toteeka mukolo mu kamera gujje mu kamera. Ate muyige n'okuswalako omukolo ogusooka ogutadde mu kamera n'ogwokubiri mu kamera n'ogwokusatu mu kamera. Mukoze edduuka ewammwe byonna lijjuddemu bya bugagga bya buko. Mwekwegamba edduuka buli olugwa nga bagamba Halima genda weetege wano wali ewa Mawulana Juma oli atunda ennyaanya atunda entula wali ekawempe ku 5 ng'otebenkedde ng'oli mirembe. Mawulana Juma omuleka mu maziga oyo ow'ekirevu n'ogenda ewa Kityoluwalira. Kityoluwalira otuuseeyo eyo nayo odduseeyo ogenze ewa Katamba Hussein akawempe ku 5 odduseeyo n'ogenda ewa Kamuli n'ogenda ewa Kamuli Ramazani eyo nayo odduseeyo n'ogenda ew'omusajja eyakuwa olubuto ozaddeyo omwana n'omwezi tegunnawera ebyenda bikyayiika biti tebannakunyiga kutereera bakuwasizza nneko ey'okubiri. Maama mu bufumbo musuubula busuubule. Buli wamugenda mufumbirwawo buli wamugenda mufumbirwa n'ofumbirwa ewono kati olunaavaawo wano wafumbirwako ewakatolowama bakugoba na miggo. Mukyala mukulu eyali mu maka bakugoba na miggo ewakatolowama. Uyo mbuweegwanizaamu nti mubalanguzi naye nga Moti okimanyi alina abaana abakulu kiki kye wali ono n'ewa Moti? Noyagala n'ogenda ewa Muhammad Nsereko kati wuyo oli wa Juma Waswa Balunyo. Byebyo uno ali wa Juma Waswa Balunywa. Eno nika ya Halima yakubiri sina yakubiri ya mukaaga si yakubiri naye Halima kale wayagadde okukola Mariam bye yakoze
nosiga nawe nosiga bulungi Halima nno Halima mulimu ebintu bye tutali surprised Halima mulimu ebintu bye tutali surprised kati ebintu ng'ebyo by'okwesiiga ebyo bimeeka obanga ofumbyeko mu bufumbo buwera omukaaga ffe tetubyewuunya oli talented mu ekyo ky'okola omanyi engeri gye beesiiga mu make-up omanyi gomesi ennungi ezamushanana buli kimu okimanyi we are not surprised kubanga that is your things we always do that naye omwana eyatukubye omukolo yabadde Mariamu alage Mariamu n'Halima mutulondereko eyanyumye Mariamu yatukubyeko omusajja mwana muto nomwagala fumbirwa nga muli basajja bakulu Mariamu n'Halima ani eyanyumye gugwo omukolo gwa Mariamu alina vibe bannange muwasa abaana abato Halima badde tosobola kunyola magumba nga Mariamu anti olukinda ebyenda biyiika omwana wa mwezi naye Mariamu yatukoze omukolo kifansalira omukwano gw'olina ajanjawaze amwegomba bangi nga balaba nti nasaanira kale tomulumya amuwe bannange ng'omwana muwala anyeenya amagomesi ng'omwana muwala alina vibe ne kati Halima okaddiye olugongogongo lukulinganga kasingosingo ka nkoko ogenda kwenyoola okuwasa abakazi abakadde kati Halima wazina olukindo nga lukutuka wazina ng'eppere lifuluma mu kaleega ng'amata gayiika akabina kayiika yenna muserebende nze ngenda ne Mariamu omuto abasajja mumuwasaba abakazi bammwe abo bavegetarian sipanye egaali ekozeeko baabo Halima teyazinye teyakubye ku mapiyano yenna munyiivu kwegamba n'owasanga awasa Amini otwala Amini mu maka Amini omweru yakwata mu kizigo nze ngendamu ne Mariamu alina vibe kawala kato kanyeenya omugongo ebbere liyimiridde liri liti naye eri abano bayoola mayoole mwene Pheobe mwasalawo mutubbe bubbi Pheobe yakaveeyi yagenda n'afumbirwa omwana wa Bugingo tetunnava mu mbaga ya Bugingo mbw ate n'Halima naye aleeta musajja obwo si bubbi mwe temutubala kubba mwekyo si kibba basajja ali eri ewuli omukubi w'amapiyano mu kyaki oyo Pheobe kyokka juzi yakava ewakasaana Antonio Tiban oli oweeri eri ekapeeka kati wuno mbw agenze wuno omusajja omutabani wa Bugingo akuba amapiyano akuba amadinda mwatandise ekibba basajja Halima mwetereeze Pheobe yakafumbirwa mukwano gwo naawe ng'ofumbirwa ate nno obufumbo bwa munaana nga bamupropozinga buli bufumbo azaalayo omwana alina n'abaana be tutamanyi olina omwana wa senior 6 myaka 3 ali mu senior 6 olina omuwere ow'omwezi ogumu tulinayo wa senior 6 olinayo ow'omwezi ogumu omuwere kati era neyo naye ogenda zaalayo bannange Halima wagimmenye obanga badde oyagala kopa Mariamu bye yabadde akola oli wakabi nnyo walinza omukolo gwa Mariamu ne guggwa nawe n'okola ogugwo naye bambi ekikazi kirungi kinyirira bambi kya Halima ekikazi kinyirira kirabikikako mulimu omukazi gw'oyinza okuwa naye kati Pheobe olazeewa naye Halima newafumbirwa alinga Zalifi naye kati kati oyo Pheobe omulaba ne bamala bamuwasa mu bufumbo obusooka aba afaananye kapere endabika ya Pheobe teyeetaaga musajja mwavu era Pheobe lwana nnyo kuba bakazi ababibi nga mmwe mwetaaga abasajja balinamu ku ssente kati oyo Pheobe n'amala agende wa Juma waswa balunywa mwaka gumu ng'alinga kapere ye mwaka myezi 2 kati oyo Pheobe yeetaaga ebisajja ebigaggagagga ebyo ebisajja nga bikirumira bihaamu ebirinamu ku ssente kuba Pheobe yeetaaga ku diet
Pheobe waba yeebase ogamba ono yafudde nze lunaku Pheobe we twagenda mu lumbe lwasiya Pheobe nga yeebase nakuba emiranga neŋŋamba neetufiiriddwa ngenda okulaba olubuto lwenyeenya neŋŋamba bambi mulamu Pheobe neweereye nze mutyanga yeebase ngamba banne omwana w'abandi yayitiddeyo naye nga bambi abamulamu abassa just kikula kye Katonda bw'atyo bwe yamutonda nze nali mmanyi afudde Pheobe asumagira n'omutunuulira mu maaso oyinza ofuna ebirooto binnayitimeeya naye Halimah fuba olaba ng'olungira ku Pheobe ku kizigo tukooyo mulabiranga mu firuta za kamera za Bukedde TV mulungire ku kizigo oyo Pheobe n'amala agenda mu bufumbo bwa Juma Waswa balunywa mwezi gumu ng'akakaalukanye yeetaaga omusajja nga mukulu bino ebisajja ebirinamu ku ssente binaatera offa nga bimanyi nti ssente bigenda zireka ku nsi zonna zidde ku Pheobe atereere ne kati gwe Halimah newofumbirwa munnanga oli mweru ate tewayeruka ogende ku buli musajja ng'ofumbirwa wano wagenda ew'entula n'ojjayo amabugo ga $5 kitundu omanyi n'okwewa amahale tukyabala tutya amahale Imamu abala amahale nga Halimah anyiga Imamu ekikonde teekako aga5 gibeere 5 kitundu kyokka $5 kitundu omusajja anyiga Imamu ekikonde teekako aga5 gibeere 5 kitundu kyokka $5 kitundu omusajja zimusibyo bankubira bampe enguzi bangula ati nneme byogera bali mukungula nti mbasonyiwe naye amazima gaba mazima lwaki muba mubba amabugo g'abasajja manya amahale wetolaba Grace tomulaba we yadduka ewa Prince Omar yagenda waggulu eggulu n'ebyo official we yava ewa Prince Omar yagenda waggulu n'ebyo official kati Pheobe ne Grace Kani ne babateeka mu gundi Pheobe ne Grace Kani bamala okukola kampani y'ababi oyo Grace Kani mwana alina ekyeja atiribiita buli mugambako Grace Kani kwata passport ejje Saudi no bannange tukutaasa wazaalanga nkoko oyalula bwaluzi gwe tosindika abaana oyalula bwaluzi tugamba ojje Saudi okola ate okaaba ye mukazi omubi atayagala kukola oyo Grace Kani oyo n'omugambako bugambi nti kwata passport maama ng'amaziga gayiika kidomole kiramba juzi bakadama bamugamba munange Grace Kani olina abaana olina obuvunaanyizibwa tokyali sereebwe ebbere likuukutirize olukindo lwaddu kala ebbere liyiika olina mugaba ku lubuto jangu Saudi okole mu kirima bannange omukyala yakaaba amaziga kati mwe abakazi ababi babyakina Grace Kani Pheobe mulina kujja kuba kyeyo paka akuba Pheobe alina omukisa mulimu omukazi omubi nga ye alina omukisa kati Pheobe mukazi mubi naye kirina emikisa omubi tabulako kamogo naye Mukama yakiwumuutirira yakikubako endudduli y'omukisa kikola ku Bukedde kikola ku Next Media buli wamu kikolawo naye kati Grace Kani ye mubye yasiiwuuka kasiiwuukira nabo sinyongera okujjukisa ntukuzuulira omwagala gwe nayo neyandiyagadde okuzuula omwagalawo ng'akubuzabuza tokyamutegeera yeebuzaabuza olowooza oli bw'omukumbe muli bangi munange mutukwase namba y'essimu yaffe kuyiyo ku screen tu inboxing tubeere ate nga tukuzuulira omwagalawo n'ekirala tulina airport pickup tulina services ennungi tukukyusiza ssente eza buli currency nga tezitemeddwako nga bazitema ku airport oba ku Western Union tulina Women's Day package gwenene yandiyagadde okusurprisinga muzaddewo ku lunaku lw'abakyala lutuuse nno lubulayo nnaku bunaku munange twekwate tubeere ate nga tumukolera delivery omwe essanyu gwena ayagala tulina Ramadan package gwena ayagala okweyolera ku mpeera kuba tugenda mwezi gwa kuyola mpeera mwezi gwa Ramadani nengo oyagala okusurprisinga abazadde bo omuntu omulala yenna ngoyagala okumwagaliza ekisiibo ekirungi twekwate munange tumukolere surprise ate tubeere nga ate
osobola okubeera nga weeyolera empeera. Tukola surprise ne delivery ez'enjawulo ate buli wamu tusiba ebimuli bya ssente okuli money bouquet, money tag, gift hampers, fruit baskets, flower bouquet n'ebirala bingi nnyo. Tusiba ebimuli by'oku mikolo ng'okwanjula, okukyala, nika, birthday parties n'ebirala bingi nnyo. Tusobola bikunyonyola bimalayo. Nyongera okwebaza buli alaba video yange to the end n'olaba obulamu nga tobuskipinze mukwano. Ndi musimu era nsaba Katonda akuwe ky'osinga okwagala. Ninoyongera okujjukiza nti okyali ku Olutalo Media. Subscribe for more updates, like, share and comment. Olabira okunyiga notification bell obenga notified bwe nteekawo video empya.